Nolwekyo abatuuliriza abalungi abashiya tebaliimu kalungi. Tusaba Allah tabaraka wa taala atutaasa obubi bwabwe. Si basiraamu aslan, si basiraamu tebasaala, betuyitanga almuslimun almunafiqun, abasiraamu nga naye bannanfuusi. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abebitiibwa seeka mwamuulidde ng'akafuwaza baganda baffe abashiya nga tetunaba kweyongerayo omusomesa wenna ow'eddiini oba omusomesa wenna osomesa ekintu nga kigasa abantu oba ng'osomesa oteekeddwa okubeera ng'oleeta references dalairu n'oziteekaawo mu maaso abantu nabeera nga balaba biki by'osomeseza obijjawa. Ekyokubiri, erimu ku tteeka erifuga abasomesa, Nabi Muhammad, Katonda wange agamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam agamba nti walaw kunta faddan galidha alqalbi lanfaddu min hawlik. Singa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam singa ali musibi wa face avuma mukambwe abantu bandibadde bamuddukako. Nolwekyo tuteekeddwa okubeera nga tuli bantu bakkakkamu bampisa tetuvuma buli omu gwe tusomesa. Ekigambo Shia kirina amakulu abiri. Kiyinza okutegeeza ekibinja ekigoberera omuntu omulala onfuna bulungi naye nga ekibinja ekyo ky'abantu boonoonefu nga bwe twamusota ani amu ayankaga mu ttando omunagaana okukkiriza amateeka gange nja kubaleetera ebimu ku bibonerezo bye ngenda okubawa kubaleetera ebibinja ebikambwe nga bibatugumbula nga bwe tulaba ne bagaana ekiramu kya Nabi Muhammad Bani Umayyadis bagenda ne batugumbula omukulembeze w'ejjana Imaamu al-Hussein e Karbala ate ng'okwagala n'okumugobera teeka muswati shola ya 23 muswati al-An'am aya 65 awo amakulu ag'ekigambo Shia kikozeseddwa nga kitegeeza ekibinja ekikambwe ekyonoonefu. Amakulu ag'okubiri, ekigambo Shia kiyinza okutegeeza ekibinja oba abantu abagobera ekibinja nga kirongoofu. Wa inna min shi'atihi la Ibrahim muswati as-Safat aya 83 abamu ku bagoberezi ba Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam yali omu ku bagoberezi ba Nabi Nuhu alayhi salatu wassalam. Nekikozeseddwa nga kitegeeza ekibinja ekirongoofu. Nga we kikozesebwa leero kitegeeza abantu abagoberera ekiraamo kya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Quran n'abasika be onfuna bulungi n'abantu be ba Ahlul Bayt alayhi salatu wassalam ngetwa Sahih Muslim volume 2 page number 238. Nga tweyongerayo muganda ng'owekitiibwa twagamba Katonda yatonda era yalonda tuteekeddwa kubeera nga twerondamu. Suratul Qasas aya 68 wa rabbuka yakhluqu man yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara. Tuteekeddwa kubeera nga twerondamu ne tugamba nti Katonda ow'ekitiibwa alonda bannabi n'abasika baabwe wadde nga n'abasika baabwe si bannabi nga bwe twamusuratul Bakara ya 246 paka 248. Alonda Twalut abeerangako nabbi naye amulonda okubeera nga musika wa Nabi Yusha bun Nun. N'olwekyo abasika ba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba Ahlul wadde nga si bannabi Katonda ye yabalonda nga bwe twalaba nga aya 7 musuratul Maida emaze okuka ya ayuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika paka wegwerayo Nabi Muhammad mu kifogadiro 10 yabagamba man kuntu mawlahu fa hadha aliyu mawlahu. Funa bulungi buli abadde amanyi nti nze mukama we right now Imam Ali ye mukama we nga tulaba references Sahih Muslim volume 2 page 238 n'ebitabo ebirala nga mbiraba ku screen. Omushia yagoberera Quran n'abantu b'enju ya Nabi Muhammad. Ibn Abbas aya 5 swati nisange emaze okuka atiu Allah wa atiu Rasul wa ulul amri minkum. Abuuza Nabi Muhammad nti famani ulul amri minkum, famani ulul amri ani oyo bebaani abateekeddwa okubeera nga tugondera nga bwe tugondera Allah ne Rasul. Agamba nti annyonnyola bonna abe12 abasika ba Nabi Muhammad ng'asooka Imam Ali, Imam Hassan, Imam Hussein paka ku Imam w'omulembe gwaffe Imam Muhammad al-Mahdi ajalallahu ta'ala faraja. Mu kitabo Ikmaluddin volume 1 page 253 ne ya Nabi ulama wadda page 1017 beba abasika ba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam abashia bebagoberera eri aya eri mu surati Shura nti wa amruhum shura bainahum. Tutegeeza kubeera nga twerondamu etegeeza bintu byansi. Singa yali etegeeza nti twerondemu Suratul Qasas aya 8 yandibadde tekka mu bufunze. Ekigambo ki era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakyogerako muganda wange Fadail Sahaba Ahmad ibn Hanbal volume 2 page 655 Tarikh Khatib Baghdadi volume 12 page 289 ya Aliyu anta wa shi'atuka fil janna matini endala ya Aliyu wa shi'atuka humul faizun. Owange gwe ali n'abakugoberera bebali mu jana, owange gwe ali n'abakugoberera bebali mu kwesiima. Mu bufunze abashia 12 si bakafiri wabula
bebagoberera ekiramu kya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama omushia yagoberera Quran n'abantu b'enju ya nabbi Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullah.